Olukiiko aba Ministry y'Amazzi ne RDC w'e Kannungu Ambrose Amanyire mwe basinkanidde abatuuze ab'emulugunya olw'ettaka lyabwe okutwalibwa nga tebasasuddwa n'abamu nti baawebwa ensimbi ntono lutudde mu kibira kya Kalitunsi ku kyalo Mutozo Seero mu muluka gw'Ekishuro mu ggombolola y'e Katete. Abatuuze baze bakutte ebipande okulaga obutali bumativu bwabwe olw'okunyigirizibwa mu pulojekiti eno ey'Amatanda Irrigation Scheme nga bagamba abamu amaka gaabwe gasaanyeewo. Ngeno tuyina obusaasi bw'amaani tuli kubonabona tituyine butoro. RDC Amanyire asabye abantu buli omu okwanja ekimuluma. Rona Kamusimu okuva mu Ministry y'Amazzi n'Obutonde annyonnyodde abatuuze engeri gye basasulwamu kyokka bano ne bamwambalira n'okumuwakanya nga RDC yabawooyawooyeza. Awo kuba ni mushabangu tubashashure ukana nyaka zaye nagumiza Mungu itaka lyanje so nitulonda proof yachi yokwereka ngo itaka neri aba bantu batano ampire site z'ekitoni yo kuntarazerebera mu site z'umwampire incihise muki bakampa ngo mitwaro 50 tebigweredde nga atandise okusinkana omukwomo wabula ng'ebibadde bibaddibwamu birabise nga tebibamatiza ng'olukiiko luwedde abamu ku batuuze bategeeza nti bazze basuubira okuwulirizibwa bafune obwenkanya naye si bwe gubadde era basabye basooke basasulwe ettaka lyabwe liryoke litwalibwe. Kimukane mu kibarazinga ine kigambo kyo batugambire n'ekyo bakagira ngo omutumba twagubara tuti esitoche twakibara ate ngo nyoni ndabangambire nivore cyo bahira umwani gwanje enju yanje urutoke gwanje bikabiri bintu cye eki kayo bukuto bwitu nkito kabataka nemiga konkora sa utakujoka kwata kuto akuna hire nyonko mugano kandi sona kaona ga government kaza kandi somazina gatali government. Christine Jole Tusime agamba nti yatwalibwako yikaze ezisoba mu 10. Ettaka lyange erisuka mu hekazi 10+ baliba tebampa compensation bali mu kulinyaga bali mu kulitwala. Basabye President n'abalala abakwatibwako okuyingira mu nsonga z'e Kannungu. Tusaba President w'eggwanga oyingire mu nsonga zaffe. Amataka gaffe twagala government bw'eba eyagala gakozesa etukompensating batuwe ssente tufune abalala wetunaalaga. RDC ategeezezza nti kituufu abantu abasasulwa baaweebwa ensimbi ku miwendo emikadde kyokka nti pulojekiti ekyasobola kuzzibwa mabega era abasabye okukkiriza egende mu maaso. All those complaints that fall under the category of those that were assessed, valued and they consented, got paid, have been responded to, and we are saying they have got to let the project go on. Now tulinzire yaruga district issue yabo but advising with enough documents. They tell us with the ministry will pay their money. Their money is already there. Bino bibereddewo nga n'abasuubuzi b'omu Kisenyi mu mbiro zooni mu Kampala basanyufu olwamyuka rasisi wa Kampala Nsubuga Ali Shafik okuyingira mu nsonga z'ekkubo lyabwe eryali lyazimbibwamu. Basanyufu nnyo wakati mmotoka wejja egenda kubuuka n'etikka byetisse n'efuluma ekitabaddeyo. Gye buvuddeko twakulaga amawulire gaffe ng'abasuubuzi bano basaba KCC okuyingira mu nsonga yaabwe kubanga baali tebakyatunda olw'abakasitoma okutaataaganyizibwa olw'ekkubo nga n'emmotoka ezireeta ebyamaguzi zisumbuyibwa. RCC Nsubuga alambuludde ku nsonga eno. RCC nalugudde deputy wa Kampala ate entekeeza zikyagenda mu maaso bano abantu mu mirembe bali mu kwemenya awo nze mbakiwanze nkiikiridde bulungi president ku kitundu kya. Abasuubuzi n'abatuuze okuli Luyimbas Umar Salongo w'ebyokwerinda Soma Kireewo n'abalala basiimye omulimu ogukoleddwa era ne basaba KCCA okubayamba ekola ekkubo lino n'okuliteekako amataala. Niteze 3 nnene nnyo nga tebaagala kunyigiriza ab'esayidi y'ekyengulu beeyongere ku katundu ke baayingiramu ababusinga bali mu fuuti emu kitundu bbiri. Bwagate mita 3 zive ngulu kitasoboka. Twasalako wano ono omuntu adda jamu era batakyamukuta asalako kufaga wano nga gwa ku saafi. Amazzi galemesa bakasitoma okulya wano okuwagira so bategereze omutindo gw'obuguudo.